I rely on the support of the people. I rely on the love of people of Mityana, and I trust they know exactly what to do. I've worked with them. I have moved with them. They have moved with me. They've advised me. They've criticized me, and I've understood whatever it is they criticize me for. So I look to them because I know primarily it starts from the people of Mityana. Tasobola kunnyonnyola. Ennaku asatu, one day in politics is like a year. One move can do this. Meandering, beating about the bush. Naye ati abuti bagamba nti nze sigenda kujja, sigenda sikyabeetaaga. Naye fa abisomera mu bbaluwa, all signs are very clear. Yes, baagala tasobola kudda kukima kadi ya Nuupu. Ate era ne bwagikima tasobola gifuna. Because ya deciding ogenda ndowooza ne menta we, era nga we nkugambye nti we boogera the people, the biki, we bityo. Ate Nuupu era kati yabitegeera ebyo. Neraba nga ali disobedient, so yagambye tamanyi musango, naye Joyce Baagala yavuddeyo. Era nga bwe kiri, remember the 500 saga, we bafunamu awo obuzibu, CBS jumps in very early near our platform. That is what happened even yesterday, I guess. Era nalabyeko Baagala nga agendako mu studio za CBS. Ye base yawe balwanira. Sereko bana empisa ondi bubi. So I think NOD yebagitachi DA Democratic Alliance, it is more of a KY. Kabaka yeka yayagala okweripira awo nga DPLD ensonga semasonga ndowooza we bagenza abo, era woolaba ne Bwanika naye era awo Kasibante Mabike bonna bali awo we beekutaawo akantu kaabwe. I think they are going to become a political party over simanyi tunalaba, but I think they might end up getting one or none MP. It could be like Jema, naye they will be comfortable. But I think the wise thing to do, but now they moved so far to come back. Ba moving distance, bakoze alliance, bakoze biki bavumye eno. Ebimu bavuma butuufu okwetonda mwezi ogumu. Ne banetonda tebajja sonyibwa mwezi gumu. Ate bo their political babayita batya. Sagala bayita political opportunists. But they are in opposition for positions. They are not in opposition. They are in politics of positions. Ate ngeno we banajja kusaba kadi bayinza obama badde ku independent. So I think the wise thing for them to do, bakola alliance yaabwe and they move on. Boogere biki be bagenda okukolera abana Uganda. Because okujjako okulaba nga banenya Bobi Wine, sinnawulirako kobbo kye bagamba kukolera bana Uganda. Webuuza ani agera okumanaginga contest y'okutwala obuyinza. Wali muntu yeesimbyewo. N'ayera mu lujja naye yeesimbyewo. Atolo obuyinza munaabwetooloola dde mu bukwate, buli muntu yeesimbyewo. Buganda we matofu bino biwanga bibakola bwe batyo. Ndi sekretari y'ekibiina ekyagala obuyinza buli muntu yeesimbyewo. Mwagala buyinza? Abantu abatali b'NUP batulekere ensonga zaffe ez'omunda. Bwe balaba we tukoze ensobi, bo bagende bakolewo ekituufu bawangule. Batereezeewo. Nti tuli tukola olunaku ne bawangula nti lwaki DA yawangula ekifo kya Kampala Central. Nti yo yaleeta Muganda. NUP lwaki bagiwangula mu Kampala Central nti yaleeta omunyolo. Sinnawulirako kobbo kye bagamba kukolera banna Uganda. Bonna. Bobi Wine muwanga kivumbi yavuddeyo n'ayogera wasuubidde DA yandize n'egamba bafe ng'ekisinde kya DA tupulaninga kola kino. Nenya Bobi Wine ne DA ne NUP okola ensobi. Kati ne neewuunya nze ndi ku final channel. Ng'oli ku channel ki? Channel yonna kale eri eyo. Sirina bwe ntandika kulemwa kubawa information eva ku final channel. Nintandika bagamba nti kanjogere ku bakyali bange. Shalom yakoze bubi. Biki.
gwe oli yakoze bubi kituufu gwe kola ekituufu but DA spends most of their time challenging NUP nga bwekoze ensobi are trying to correct NUP. They want very much okulaga nti bali part of NUP, but I think ng'omwezi we gutuuse katutandika okukola ku mawulire nga DA erina kyeteesezza evudde mu kulwana ne NUP byebe ekoze kuba balagirawo nti bo entegeera yaabwe yaawukana n'eya NUP. Ekiriwo kati tuli ku Kampala High Court oluvannyuma lw'okujja omusibe erubowa gye babadde bamusibidde Kamoga Properties owanambwayo woyo mu bukanzu yoyo omubbi w'ettaka. Ekimuleese wano si kuwoza kubanga emisango gyamusinga dda wabula kufuna kibaluwa kimutwala luzira kubanga kateri yalabye Kamoga mu kkooti wadde teyasibiddwa ayinza kubanga akyagenda ku ofiisi okugula ettaka si bwe kiri buli omu aba agamba sajja bamuwadde wiiki kati abasasulako ebitundu mu installments bayinza okuba bali mu kwekuba. Omanyi buli muntu ayinza okugamba naye omugagga ono yaggwamu atya. Trust me, okuva ku sikando ya Kamoga ne Suna Ben bizinesi byali bigikuba era okulaba wano nti tubisetoolinze tetugenze mu kooti kwali kugezaako kuza bizinesi ngulu nti Suna Ben aleekaanye nnyo ninambwayo nawe nkuwadde muve mu ntalo. Mitigations ezo zonna ezaaliwo zaali za kukakkanya muliro nga bizinesi eggwawo kati raba ajja kuba musajja nnyo okusigalawo ajja kuba musajja nnyo kuba kati kyemmanyi abantu tebakyagenda ku ofiisi kiringa okulabako ng'obadde olamuza ekizimbe nojja n'osangako not for sale. Aba property masters abo real estate baagala nnyo ebifo ebyo biriko not for sale bimanya waliwo atunda naye bakayana so bajja ne big maso nga balowooza bwe tunaagula ku oyo atunda tujja kugula ku layisi ono tumuzanyize nzina mu kooti emyaka giyite nkitunde nkyozeeyozeemu bwentyo babikola nnyo aba property masters abo oba aba real estate naye kino kirabika nga kyaziza backfire naye era engenda yaabwe yeemu bwetyo. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwali alimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zolaba ku screen yo 360 na final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tuwa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebetambula mu ggwanga Uganda mu mawulire ne mu nsi yonna. Of course olunaku olwaleero buli wondaba nga ndinzekka ebeera from my point of view wenzijira n'enkuwa endowooza yange okusinziira ku mawulire nga gaba gatambudde nange olumu mba njagala obba waayo endowooza yange nga editor nga CEO tulabe bwe tunaatambula. So olunaku olwaleero bwe kityo Sheno bweze Faruku ali alinamu ku bizibuzibu temusobodde mufuna olunaku olwaleero ne ngamba ate sobola balekerera so tutambule FMB nga bulijjo tubatuusibwako Nana Herbal Mouthwash nanono nga akakasibwa National Drug Authority era nga akalango kawulidde gwalina obuzibu bw'amannyo Nana muyita musawo wa kamwa amannyo ganyenyera amannyo gaguba ekiswa ekibi mu kamwa Nana ekyo kye yajja okumalawo mwekwate nawe atanafuna buzibu wekwate Nana kubanga prevention is better than cure.
tebakuguza kapa mu kutiya okulaba nga akakopo aka package ya nana eriko engraving ezikaluba ngere ddagala woliraba yakakasibwa National Drug Authority ate nga lisanga mu drug shops, pharmacy, clinics ezenjawulo ne supermarkets nawali emitala w'amayanja nanono ojja mufuna batunda ebintu by'abana Uganda ojja kuba omufuna butereevu. Ate awo ne tuddako Solange women syrup. Solange ono nga gwo mukyala oba omuwala oba omwami nga oyina omwana oba mukyala wo nga cramps zimuyisawo menstrual cycle menstrual period yeyo obulumi abakyala batera okufuna. Solange women syrup yajja bumalawo era nga akalango okalabye mwekwate mwesige yakakasibwa National Drug Authority era bamukozesezaako bagamba ddala obulumi obwo buviirawo ddala. So gwe n'omukyala akyatawanyazibwa cramps wekwate Solange women syrup. Haji Asinikiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo osobola omukubirako n'abeera nga akusomera ku dduwa abagenzeeyo bagamba bikola tyobola beera tukyali naye ebbanga lino lyonna testimony zivaayo. So gendayo wa Haji Asinikiza oyo akusomere ku dduwa. Olunaku olwaleero from my point of view waliwo amawulire mangi agabaddewo agendowooza nti nno tulina okugabayisaamuko mpola mpola. Ensonga esingira ddala obukulu mawulire ga leero y'ensonga ya Muwanga Kivumbi we yavuddeyo n'abeera nga alabula bonna abalina akakwate ku Nuupu naye nga baze beebuzaabuza ku kitebe tebakiika ebiteeso by'ekibiina tebabigoberera ate nga basayidinga obuzibu buno bwonna bwatandika okuvaayo okusajjuka bwatandikira okuviirayo eri mu Kagabo. Mujjukira Kagabo awo Dr. Kagabo abajoyinize PLU baani abo ne wabeerawo shake up eyo ntonotono teyakuba nnyo naye tuba tuli awo nga omusango gw'ebitaano walya tewalya ogwa Mpuuga de Mapuuga. Omusango ogwo gwali very controversial mu ntandikwa buli omu n'ajajinga Bobi Wine ng'eyakoze decision enkyamu nga bwe yapapye obukulembeze siwe butwe buli, but as time went on ensi nemala ne proving ekituufu nti omusajja yasalawo mangu kuba ekyali kimulya kyali kimuliise munda. So bw'atyo n'abeera nga yeekuula Mpuuga. Wabula ate tudukidde wano omwezi ogujja aba MP n'abantu bonna abafuna elective position nga bagenderayo ku kaadi z'ebibiina byabwe yessaawa ndowooza osobola okuvaayo odikire yalinge oba olina ekibiina oba okyakima kaadi oba wapyanta oba wafunamu okukyuka kuba politics si ddiini nti tekyuka ate si bya buwangwa nti tebikyuka ejja akyukakyuka. So Muwanga Kivumbi yavuddeyo n'akola statement abamu ze baalabyenga eyabavodde we yalangiridde constituency ezimu nti ziri empty naye you can understand him ziri empty of Nuupu representation teziri empty nti tezirinayo mubaka. Woba olaba context mwe yayogeredde nti ezo tuzibalanga eziri empty awo ennyini ku kibiina Kawempe South ye owaawo amenye rekodi amenye rekodi Basiri amenye rekodi nga ndowooza ye mubaka yayingirira ku kaadi kye yasooka okukola olwali okumugamba you are declared the winner mbu n'asenguka taata we yabyogera yasenguka kiro ekyo teyalinda na kumuyoza abasajja balinalo teyalinda na kumuyoza oyo ye n'asenguka ku kitebe siwanyi mirundi gye yajjayo naye ndowooza ye muntu omu abadde mu kibiina n'agoyinga mute n'agoyinga silent ku nsonga zonna ez'ekibiina walya tewalya. So ne bagamba constituency eyo eri empty balina okugijjuza. Tuba tuli awo nga tugenze ku Mpuuga n'abawagizi oba n'abamukkiririzaamu Mpuuga my leader ebitaano ne bifuuka ebitaano. So backlash ezeebeerawo omwava Bedi Bwanika omukyalo ono namulabyeko jjo naye tugenda mutuukako Joyce Baagala ne wava oba Kakembo ow'Entebe Brenda Nabo Kenya Hildaman ebizibu ebyo byonna bye baafuna. So Muwanga Kivumbi yavuddeyo n'agamba abawadde omwezi ogwo bajje beetondere ekibiina balabe way forward. Wabula ng'era twabadde tusuubira nti tebayinza kubeera nga bakiteekinga positively balabye nga ababanyomye babadde balina okuzza omuliro. Mpuuga yazizza omuliro n'akabinja ke akaddi bakayita DA Democratic Alliance ndowooza ye DA yeeyo badde Democratic Alliance balina bye bagiyita bazizza omuliro nga bagamba baliyo ku maanyi ga bantu si ga kibiina. So nga twabadde tukisuubira
omukyala Joyce Baagala Joyce Baagala ono alika amawulire agasoma nnyo naye alika alwawo okusalawo naye fawaze tulaba ebintu bye all signs are very clear mumanyize kasitanzija ne kugamba signs za clear najja wano ne mbagamba okusinziira ku luswa Luwemba ajja ku independent nga teri yakibagambye but all signs show ti Joyce Baagala tasobola kuddira ku kadi ya NUP olwakatambi kano. I rely on the support of the people. I rely on the love of people of Mityana, and I trust they know exactly what to do. I've worked with them. I have moved with them. They have moved with me. They've advised me. They've criticized me, and I've understood whatever it is they criticize me for. So I look to them because I know primarily it starts from the people of Mityana. Okay, let's talk about the people of Mityana. Supposing National Unity Platform doesn't give you a party ticket, what's your next plan? What's your game plan going to 2026? Are you going to join another political party? Or come as an independent? Or you just going to sit back and say, I wait for another time like the person you defeated. Judith Nabakoba is now coming back for you. Colonial masters. When the people and the people pronounce the P, around the support of the people. Mogamba ani omulala ayogera watyo webitano naye amanyi okuyisaamu olwo oluzungu lwa British colonial masters tutwogera lwa America, you see gonna bobogera olw'abazungu olwa British, the people. So nze Joyce Baagala abadde bamubuuza ennaku asatu tasobola kunnyonnyola. Ennaku asatu, one day in politics is like a year, one move can do this. Meandering, beating about the bush. Naye, ati abuti bagamba nti nze sigenda kujja, sigenda sikyabetaaga. Nefa babisomera mu bbaluwa, all signs are very clear. Joyce Baagala tasobola kudda kukima kadi ya NUP. Ate era ne bwagikima tasobola gifuna. Because ya deciding ogenda ndowooza ne mentor we. Era ngawe nkugambye nti weboogera the people de biki webityo ate NUP era kati yabitegeera ebyo nerabanga ali disobedient, so yagambye tamanyi musango naye Joyce Baagala yavuddeyo era nga bwe kiri. Remember the 500 saga we bafunamu awo obuzibu, CBS jumps in very early nebawa platform. That is what happened even yesterday, I guess. Era nalabyeko Baagala nga agendako mu studio za CBS. Ye base yawe balwanira. Sereko banaye empisaawo ndi bubi. So I think NOD ye bagita ki DA, Democratic Alliance, it is more of a KY. Kabaka yeka yayagala okweripira awo nga dipyeryedde ensonga semasonga. Ndowooza we bagenza abo era woolaba ne Bwanika naye era awo Kasibante Mabike bonna bali awo we beekutaawo akantu kaabwe. I think they are going to become a political party over simanyi tunalaba, but I think they might end up getting one or none MP. It could be like Jema, naye they will be comfortable, but I think the wise thing to do, but now they moved so far to come back. Ba moving distance, bakoze alliance, bakoze biki bavumye eno. Ebyo bavuma butuufu okwetonda mwezi ogumu. Ne banetonda tebajja sonyibwa mwezi gumu. Ate bo their political babayita batya. Sagala bayita political opportunists. But they are in opposition for positions. They are not in opposition. They are in politics of positions. Ate ngeno we banajja kusaba kadi bayinza obama badde ku independent. So I think the wise thing for them to do, bakola alliance yaabwe and they move on. Boogere biki be bagenda okukolera abana Uganda. Because okujjako okulaba nga banenya Bobi Wine, sinnawulirako kobbo kye bagamba kukolera abana Uganda. Bonna. Bobi Wine muwanga Kivumbi yavuddeyo n'ayogera
wasuubidde DA yandize negamba bafenge ekisinde kya DA tupulaninga kola kino nenya Bobi Wine ne DA ne NUP okola ensobi kati neewuunya nze ndi ku final channel goli ku channel ki channel nakale eri eyo sina bwe ntandika kulemwa kubawa information eva ku final channel nitandika bagamba nti kanjogere ku bakyali bange Shalom yakoze bubi ibi biki gwe oli yakoze bubi kituufu gwe kola ekituufu but DA spends most of their time challenging NUP nga bwekoze ensobi are trying to correct NUP. They want very much okulaga nti bali part of NUP, but I think ng'omwezi we gutuuse katutandika okukola ku mawulire nga DA lina kyeteesezza evudde mu kulwana ne NUP bye ekoze kuba balagirawo nti bo entegeera yaabwe yaawukana n'eya NUP. Omukulu Madam Teacher Betty Namboze bakireke yavuddeyo naye n'abawo solution yeno. Ekirala abantu abatali be NUP batulekere ensonga zaffe ez'omunda bwe balaba we tukoze ensobi bo bagende bakolewo ekituufu bawangule bategeezeewo nti tuli tukola olunaku ne bawangula nti lwaki DA yawangula ekifo kya Kampala Central nti yo yaleeta muganda NUP lwaki bagiwangula mu Kampala Central nti yaleeta omunyolo olidde negamba nti nze ndowooza n'okulowooza nti abo bakampeiningira Lubongo ya mu lugezigezi kubanga yawanguza Babu yamuvuma butaba muganda najja n'amukuba akalulu. Blessing in this guys Madam Teacher kyayogerako mu bifo ebyo DA we yafunye okutaataaganyizibwa oba we yalabye nti NUP yakoze bubi bakyalina kino kadi gye bazannya eya tribal nti waki Secretary General Lubongo yesimbawo e Kampala wakitagenda embalala fatulekere Kampala no National Unity Platform kitegeeza tetunulidde tribe oba region, it is national. Where you have your strength is where you contest. Okitegeera kati Lubongo yavuddeyo n'alaga interest nti ayagala kwesimbawo ku Kampala. Ani ono Waiswa Mufumbiro spokesperson n'alaga nti ayagala kwesimbawo e Nakawa. Of course nga bulijjo Muhammad Nsereko yayingiddewo dda n'abalaga nti Mwanga Kivumbi kyakola kibi nnyo. Simanyi waki Muhammad Nsereko agamba independent wakitajoininga DA kuba ndabanga endowooza ye kwatagana nnyo n'empuuga. Kubitaano yagamba nti ate omuganda munnange so amuvaamu lwa okitegeera endowooza yaabwe nga weeri. So awo DA gamba bano bakola ensobi okwesimba wano. Bano bagamba wano we tulina amaanyi. Yes, we might be nga tetuli Baganda, but Buganda nga tulina twafunako kona ab'ekitiibwa Abasumali. Waki tebagamba kabaka olw'onatyo Omusumali okuba ow'ekitiibwa. Si bwe kiri wamma? Mu Buganda mu lukiiko balonda mu Kokko n'Omuzungu ndowooza. Waki tebagamba kabaka nti olonda otyo Omuzungu okubeera mu lukiiko lwa Buganda? So I think it is a lame excuse. Naye nga Namboze wabagambye nti mbalaba nga National Unity Platform ekoze ensobi mukole ekituufu muleete candidate Omuganda asobole okubeera nga avuganyaawo awo oba okitegeera obakeekano mule mu DA olamule ne mu NUP amanya labadde nina wenga wandiisi naali kusomedde abantu abavuganya ku kamyufu ka NUP e Nakawa tekuli Muganda kubanga eyo DA simanyi waki erina nnyo ekizibu ne NUP bye beekoze. Mwakkiriza nti mugenze mukoze ekintu kyammwe DA omuli Bampuuga ba Mukaaku ba Mabike baani challenge gye balina kwe kwagala okubeera nga ba influencing decision making mu NUP gye batatuula gye batagenda gye bagamba obukulembeze bwayo bufu bo bagala benga ba influencing mu DA ba influencing ne mu NUP, which I think tekisoboka. Golabo linti akoze ekikyamu gwe kola ekituufu ndoza Madam Teacher ekya kimazi endowooza yange oba n'okujja okwetonda tebajja basonyiwa nebeneetonda
ekibiina nayo kinaabasonyiwa abalonzi tebajja basonyiwa ate bano nga interest yaabwe bonna eri mu kutwala bukulembeze nga nagambe they are leaders, they are not opposition, they are politicians of positions. So ekibiina okugamba nti tukuwadde kaadi, ekibiina kyali kiwaddeko Nabiira kaadi naye nga abantu tebamusonyiwa because yali afoolinze awo tunabo, whereas Nuupu yalina weevu nga buli gwe bawa kaadi almost kyawangula. Nabiira kyagaana. It will be the same here for these people. Senga betonda Nuupu ne bawa kaadi masses tezijja bawa. So ndowooza basigaleyo bagezeeko zimba ekyabwe then bavene mu lutalo olw'okugamba Nuupu nkyamu bweteekawo butesi kituufu kuba this is a democracy, political parties zonna we zikkirizibwa okubeera ate tuli mwezi omuntu wasobola okukyusiza. So ekyo kyo bwekityo bwe kiri. Waliwo wano omukulu bamuyita Odongooto yagambye where I see Nuupu making a tactical blunder is to where I see Nuupu making a tactical blunder, and I pray they make it, is trying to take on solid MP like Ssemujju Nganda. Nganda is a national MP where his views resonate as far as the northern Uganda. Comment in the Zigamba. Oro bwafiira oro bwofiirwa oro bwalifa nga muzaawo bamuvomye nga muzaawo ekyo ekigambo kakireke sijja kyogera abaana balina mu comment section oba kispelling N Y O K O. Anyway, abamu ne bagamba is contesting with Ssemujju termed as fighting against him because Ssemujju ono yes MP mulungi n'abaddewo ebisanja nga contesting era n'awangula. So Nuupu ndowooza ne baleeta George Musisi kira municipality eyo bagamba bo bagenda musimbako omuntu ngera olaba ku road mayor bagamba bali mweza jja. So simanyi wacha abo opposition abalala balowooza waliwo ebife ebyatondebwa abantu. So long as omuntu oyo tolina ye mu kibiina kufuna consensus era nga tokoze nkolagana naye aba waddembe okuvuganya. Yes, fena tusobola okukkiriza nti omuntu oyo mulungi oba omuntu oyo ali exceptional, but tesobola mugamba nti agenda no opposite. Ate that could be our thinking. What is the ground thinking? I agree Ssemujju is a good MP, but who knows how good Musisi could be oba can be nga tomuwadde opportunity. Oba ontegedde tina Musisi whereas tugamba Ssemujju mulungi naye bamala kumuwa opportunity abamulonda ne balaba obulungi bwe. Omanyi kyo bane Musisi asobola okuba omulungi. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo. Ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi. Tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road. Awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku namba noti 752 mukaaga noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2. Biva Organic emmere eddagala. Nti winikiza mubaka mulungi nnyo okuva e Kasese yatuuka time n'agamba wadde enkoze kino ne kino kampumule nkole ku mirimu gy'ekibiina. Yes, tebyali successful but she offered an opportunity era ndowooza neeyaddawo si mubi. So tewali buzibu kuba na balungi bangi, tewali na buzibu kubeera nga omuntu omu mulungi naye n'awummulamuko
ne tulaba omulungi omulala oba ne tulaba omubi azzeewo. Oba ontegeera? So I think George Musisi okusinza wadde ayogera ne byakozeeko, he could be a good candidate also. Kyogamba Madrid webe esambase eno bagambe nti omupiira tegusambibwa Madrid yawangudde dda, because buli omu bwe yali ayogera bwe bagenda ku kisaawe what happened, omulungi w'olunaku kwolwo yali Arsenal. So I think it is very healthy for anyone to take on Semujju oba Segona oba ani awo omulala omulungi oba ani yali omulungi ono, yali mulungi, simanyi oba akyali mulungi, Nsereko akyali Kampala Central, tetumanyi oba akyali mulungi, naye yali mulungi wadde ovuleti byayogera simanyi oba akyali mulungi, but bavuganyizibwa. So odongo okwagala okulaga nti oli mulungi nnyo mumuleke bulesi, I think that is not democracy, era ndowooza tewali wagenda muleka. So ebyo ndowooza bye byavuddeyo mu statement za Muwanga Kivumbi. Did he do what is right or he rushed? He did what? Or he misfired? But I think Muwanga Kivumbi kye yakoze kirungi. Omwezi gwe tugendamu gwe gugenda okubanga gulaga ani buli omu waatuula. Move ya Nup okugamba mujje mwetonde ng'eyo time tennatuuka eri tactical ate nnungi. Nti tugenda kulaba wa bagenda okulangirira ekibiina ky'ebyobufuzi ogamba nti tuvudde mu Nup. So naye banakirangirira Nup already yawangudde dda kuba yabayise okwetonda ne batajja, so okubagamba nti tuvuddeyo era tujja kugamba babadde babagobadda mwalemu okwetonda. Okitegeera? Tanga tactic kalungi ako Muwanga Kivumbi ke yabaze yategedde bano bagenda kugaana okwetonda, naye ye n'ayagala abaterewo ekintu nti mwetonde, era bavuddeyo ne tulaba nga tebeetonze bawakanya. So banakola breaking news bakoze ekibiina, Muwanga Kivumbi aba ye yamaze okwegaadinga nti ne baba kikoze twabagamba okwetonda ne bakola ki ne bagaana, kati baba kikoze good bakikole tulabe. But mau nange nsaba nnyo bakikole. Muwanga Kivumbi kye yakoze tekiriimu sitaani, odikire yalinga ebifo ebimu empty as Nup is concerned. Nti Nup yabawa kaadi ne bawangula ne beebuzaabuza, so buli kye barepresentinga kati kyabwe, because wootunuulira n'olabanga omukyalo oyo baagala baatuuka n'ekiseera omugamba ave ku komiti ze baamuteekako n'alemerako ne bwanika. Kati omuntu yalemera ku komiti nga Nup ye yakusindikayo nekugamba vaayo n'olemerayo ddala omuntu yalemerayo ku komiti oyinza otyo okugamba nti naate agenda kujja yeetonde. But I think babadde bamanyi kye bakola era babadde bapreparinga ground okugamba finally nti bano bakoze eki, bagobeddwa mu kibiina wadde batongoze ekyabwe naye ffe twali twabagobadda. Era ojja laba nga defense baleeta bali babavuddeko mu kibiina tebatuvuddeeko, twabawa okwetonda ne kibalema kitegeeza technically baali bavudde mu kibiina, si bwe kiri? So awo Muwanga Kivumbi sirabawo nsobi gye yakoze mu mbeera eyo. Anyway, mu kweyongerayo omukulu Kamoga ekiriwo kati tuli ku Kampala High Court oluvannyuma lw'okujja omusibe erubowa gye babadde bamusibidde Kamoga Properties owanambwayo woyo mu buskanzu yoyo omubbi w'ettaka. Ekimuleese wano si kuwoza kubanga emisango gyamusinga dda wabula kufuna kibaluwa kimutwala luzira. Omukulu Kamoga Property Masters. Property Master nno waliwo gwe ba Property Master bonna abasinga over time baleka batandika okutunda either ebintu ebyempewo oba bagula ettaka ku bantu nga babaddewo enkaayana mu family, ye n'agamba nina balooya nja kimala, but the end result bonna bamaliriza baavuwadde era nga n'ebintu byabwe ebimu bitwaliddwa nga baweddemu, ate nga business oba ogirabye ng'ebadde ekola eya real estate. I think Kamoga
ali ku lugendo olwe lutyo ng'olero lwatwala property masters ne Kamoga lulabika lumukimye. So kino kituzaayo ku bintu bya Suna Ben. Suna Ben yali mutuufu okwerwanako n'okusaba yayinta omukaddaani mama Suna Ben bali bamuyitaani. Yagamba mama towummula era ebintu byakomyewo nti mama Suna Ben yatawummudde yali mu kujojo bya Kamoga naye already Kamoga no bino bitandika butandisi teyasibiddwa naye alina ebyapa bye yaleese. Ebyapa ebyo bye yaleese ekyebuuzibwa yali teyatundako ku blocks ezo nga kuliko abaamugulako nabo nga balina ebyapa kuba yabireese ne batamusiba naye ate be yaguza bayinza okuba bagenda kutandikira awo nabo okubawa ebipaluwa nti muli ku ttaka lino mu bukyamu. Kamoga yabadde landlord wammwe yabaguza ne yabaguza mu bukyamu bamuwaddeyo ne wiiki okukireeta ebyapa ebirala. Kamoga ayinza okuba nga akaserengeto kamutuuseeko waliwo waliwe bateekako akantu ku TikTok ababeerako teekako bitandike endongo nevuga. Kamoga balabika bamutaddeko teekako tutandike oba essaawa yonna kubanga kati just imagine nalabyeko abamu nga bagamba ne kalina ya Suna Ben kwetudde ze zimu ku poloti oba ku blocks ezibaddeko enkaayana oba okitegeera poloti ya Suna Ben kwetudde nti ze zimu ku poloti ezisobola okubanga ziri ku bino ebyapa byalina okusala endalinga oba bye yasera endalinze edda kati ate Suna Ben ye yali prominent naye waliwo abantu bangi abaali baagula ku block eyo. So essaawa yonna kujja kuba kusaba kwa Katonda nnyo Kamoga okuwona. Kujja kuba kusaba nnyo Kamoga okuwona because bano abamu banje ettaka ne wanaali baddiza waba yalitundako ate abaamugulako bagenda kubeera bano abafunye ebyapa either gamba bano baddemu beegule oba bave ku ttaka lyabwe. Kati awo abaguza Kamoga be yaguza enkaayana zitandike. So Suna Ben essaawa yonna tuyinza okumulabako ng'ate kati bikyuseemu nga Nambwayo ye yafunamu. Omanyi Nambwayo tebamuguzeeyo sayidi z'entebe bamuwa ekyapa eno oba wa ayinza okuba ye emirerembe yagiwona bw'atyo mu kulemerako. Omanyi bagamba ogulanga ekintu kyonna n'otagula ttaka liriko nkaayana nanti buli kyoba okozeeko essaawa yonna kimenyebwa. Togulanga poloti eriko enkaayana. Kati ne Kamoga sigamba nti yabba ettaka naye emisango gyegyo. Simanyi bizinesi eyinza okuba kati awo egenda kubanga kati eri yalabye Kamoga mu kkooti wadde teyasibiddwa ayinza kubanga akyagenda ku ofiisi okugula ettaka. Si bwe kiri buli omu aba agamba sajja bamuwadde wiiki kati abasasulako ebitundu mu installments bayinza okuba bali mu kwekuba. Omanyi buli muntu ayinza okugamba naye omugagga ono yaggwamu atya. Trust me okuva ku sikando ya Kamoga ne Suna Ben bizinesi byali bigikuba era okulaba wano nti tubisetolinze tetugenze mu kkooti kwali kugezaako kuza bizinesi ngulu nti Suna Ben aleekaanye nnyo ne Nambwayo naawe nkuwadde muve mu ntalo. Mitigations ezo zonna ezaaliwo zaali za kukkakkanya muliro nga bizinesi eggwawo. Kati raba ajja kuba musajja nnyo okusigalawo. Ajja kuba musajja nnyo kuba kati kyemmanyi abantu tebakyagenda ku ofiisi. Kiringa okulabako ng'obadde olamuza ekizimbe n'ojja n'osangako not for sale. Aba property masters abo real estate baagala nnyo ebifo ebyo biriko not for sale. Bimanya waliwo atunda naye bakaayana. So bajja ne big maso nga balowooza bwe tunaagula ku oyo atunda tujja kugula ku layisi ono tumuzanyize nzina mu kkooti emyaka giyite nkitunde nkyozeeyozeemu bwe ntyo. Babikola nnyo aba property masters abo oba aba real estate. Naye kino kirabika nga kyaziza backfire.
naye era ngenda yaabwe yemu bwetyo. So tetujja kubeera nga twewuunya senga bimaliriza si birungi. Naye nga kyekyo ekya Suna Ben ne Nambwayo ne Kamoga birabika ebyatulwanya bikoze eki byazeemu. So Kamoga abawagizi be oba abaagulayo ettaka ku poloti za Kamoga ddala abali awo mu ntebetebe awo galuga biki ndowooza yesaawa mwekaabire oba mwesabire nnyo. Anyway, eyo nga tuvuddeyo omu South Africa ono omunauganda omu South Africa Dr. Arizona chairman wamwe omulungi bannange nsindika amaloboozi gange gano eri bannayuganda bannange abalungi n'ababi mwenna abanjagaliza ebibi essaawa zino maali badde temunjagaliza bibi. Abasajja bankutte ngabadde Limpopo nga nyine okomye bankutte naye nga bwerirongo holiday simanyi oba agenda ddi mu kkooti naye nga obulamu bwange bwo buwedde era bukomye. Kyembasaba mbasaba munyambe kyosobola kyonna munyambire abaana bange munyambire abaana bange wabeerangawo obuyambi bwonna munyambire abaana bange bannange obulamu bwange bukomye. Bannayuganda banteeka mu mbeera n'abampanga amawulire abaakolanga buli kimu naye bonna mbamanyi nabe n'abantuuse mu kkooti nga Allah anyambye ne ngenda mu kkooti simanyi kye bagenda kunsalira simanyi kye bagenda kuŋŋamba naye buli kimu kitadde mu mikono gya Katonda wange omulungi. Awo n'abo abalungi abanjagala n'abatanjagala mwenna suubira ly'essanyu lyammwe abanjagaliza ekigo nakituuseeko era ndi wansi. Sajja bannina komera lyendi musirimanyi siina simu naye waliwo wano yalina akasimu kano kendikodingiddeko enamba mbadde njirina mu mutwe enamba yo muganda wange naye byebyo mubategeeze bonna abanjagaliza ebibi ndi mukomo. Dr. Arizona ya Arizona nali manyi omuntu wafuna ku ssente oluusi yeeyongera ku magezi naye Dr. Arizona you feel pain for the kids. Saasira baana mu mbeera eno nti omukulu ono alaajanye akatambi ffenna twakalaba ne twesiwala nga akozesa Ford oba double cabin eyo oba Ford oba Hilux simanyi ka video nakalabira in a distance nga atomera omuntu mbu yakwana mukazi we amutta aveebo asigaza omukazi. Kati omusajja yenna wookola ku ssente oba omuntu yenna woofuna ku ssente zisobola okugula Ford eyo bankusuubira okubaamuko ku magezi okubanga otegeera okubeera nga toli desperate. Omusajja ono kye yakola he acted so desperate ng'alinga agamba nti omukyala bwe bagambanga nti mukyala we yayenze ku musajja woomanyira teguba mulundi gusooka kyekimu ne ku bakyala woomanyira nti gundi ayenda ku gundi si gwe guba gusooka oyinza okumanya nga gulinga mirundi 3,000 oba kisusiza nnyo kisusiza mirundi 3 teri mwezi gwe bakwata mirundi ku mirundi gwa kusatu omwezi bagenda omukwata aba mirundi nga kale aba ayingidde 20 ng'atandise okubeera very confident. Okitegeera omwezi nga yakatandika okwenda teri asobola mumukwata kuba aba cautious nnyo nga atya. Omwezi watuukira okubeera bold bamukwate aba yayenda dda kati nze kiteekako nti 3,000 era nze nenkukwata nti wayenze kale nayo guba gwe gusooka gwe manya judgment gye ngenda okukola ebeera nti oyenze emirundi 3,000 kitegeeza ki 1 is equal to 30 to 3K tewaba kyakutaasa. So weewaba tewali kyakutaasa
teweemalamu. Kati omusajja ono yagamba oyo kwana otya mukazi wange famire yange nze nkutta abantu bagoogera. Era oli mutuufu osobola omutta. Oba oli mukyala oba mukazi oba musajja. Ekyebuuzibwa ng'omaze okumutta. Ky'obadde olwanira ogenda kukifuna oba togenda kukifuna. Anseri nti tolikifuna. Whether bakukutte mu mateeka whether tebannakwata tolikifuna. Siini eno ey'omusajja ng'atomera munne n'amuyisaako Ford omukyala ng'aleekaana n'akomawo n'akuba rivansi n'amwongera n'addamu n'amulinnya. Katusooke mu kifaananyi nti Dr. Arizona gavumenti tekutte. Tewali na katambi kalikodingiddwa. Omukyala yekka yalabye. Gwe obwongo bwo bukugamba nti omukyala oyo agenda kweyongera okwagala kuba wasse omuntu. Ekisooka psychological ky'ogenda osooka oteeka ku mukyala ono eyayenze okumanya nti ye yaviiriddeko oli okufa. Ajja kumuloota, ajja kuba flashback, ajja kumuloota nga mugamba wanzisizizza. Kitegeeza omukyalo nagenda funa mental disorder oba stress. Tali kwagala nti bannaye baby onjagala nnyo wanzitiddeko n'omuntu. Agenda kujja mu kifaananyi ayinza okuba n'abadde ayenda bakufunayo kasente oba just olina ekizibu tomalaako bulungi. Agenda kujja mu kifaananyi kyakulabiramu nti taata w'abaana akuteeke mu kifaananyi ky'omutemu. Kati simanyiyo muntu asobola kuba comfortable kusheyalinga buliri na kwebaka n'afuluta n'ofuluuta ng'ali n'omutemu mu nju. Gw'okiraba kisoboka. Ekitegeeza Dr. Arizona olutalo waluluuzinga lwasooka okutomera. Si bwe kiri? Buli muntu olaba no tuyogera tunyumya naye omuntu n'ategeera nti wasse. Omuntu si kiyenje. Omuntu ne bw'ategeera nti wasse n'oziika omuntu n'okola otya gavumenti etegedde ate omuntu teyeefiira bajja kutegeera. Naye ono akirabyeko agenda kujjako eky'obuntu akuteekeko eky'obutemu. Kati sibanyi muntu agenda kiisinga mutemu. Oyo simulabangako. Okujjako nga naye mutemu nga abatemu bakuŋŋaanye ne beeyagala. Abatemu basisinkanye ne beeyagala. Naye okusinziira ku mukazi yadde akuba enduulu. Olwo olunaku lwe waluuzinga. Era n'omukazi abaana oba babuzaalamu oba weetaaga DNA. Olunaku abaana bagenda olaba akatambi nti taata waabwe mutemu. Lwe bagenda okukyawa psychologically. Ambe ojja kubeerako ne fiya. Olaba ne mu maji oba poliisi. Singa wabeerawo okwekalakasa ne wavaayo omusirikale n'akuba mu bantu amasasi n'abatta. Tolowooza nti bagenda kumutwala bamuwe amayinja. Oyo yennyini gwe baawadde mundu ajja okukakanya obujagalalo. Ate watta abantu 2-3. Ate poliisi gikakatako okumukwata n'esooka emusiba. Kuba woobosse waliwo ekiba kikyuse ku bwongo obwo. Osobola okutta abalala bonna. So naawe bakukwata ne bakusiba. Omusajja ono ekikola kye yakola ekisooka kibi nnyo. Teri yali akikoze mu nsi n'awangula. Teriyo. Kabe mukyala kabe musajja. Teri yali akikoze n'awangula. Okuwangula kwe kuki? Okuwangula si kwe kutta. Kwe kuwangula ky'obadde olwanirira. Nti nno munnayo oli musajja, oli mukazi, olina omusajja gw'olwanira, notta mukazi oli. Kati osuubira nti omusajja ng'omaze okutta oli omukazi, nti ogenda kumusigaza, alye emmere, akugamba bebi nkolerayo kino. Kayiba bakayita mukyala mugerwa, gwe baayendako n'amala n'akubira omuganzi we n'amugamba oli muwadde obutwafu ddevu, kati jangu tweyagale. Omusajja n'agamba olaba osse gwe wazaalamu baana. Olwo nze just abadde akulyako. Osebbaawo naye n'abadde akusigula lwakukyawa. Si bwe kiri? Kuba bagamba wottidde omusajja eyakujja ewammwe n'akuzaalamu n'abaana. Olwo nze kaddeidde yanyumirwamu obunyumizi. Olwo lwennyini lwe yeegoba. Okujjako nga musiru bulungi kubanga waba musiru mulungi asobola okujja naye ekkubo liba lyerimu kuba ekyo kikolwa tekikolwa mulundi gumu. Kyovula we babakwata babasiba life. Teri muntu yali asse muntu nti nattayoko omunembivaako. Oba otandise kubanga kuloga. Oba osimbudde.
ebintu ebimu tebabitandikirako. So musajja alinamu ku ssente, omusajja ku Ford eno gy'ovuga nga yiyo, you are capable of getting any other girl, even much younger. Naye oyinza otya okubeera n'endowooza nti ono kwofiira baamukupimako. Kati musajja wattu agamba abaana bange mubagambanga mubanyambiranga. Before you did this, okwepika tinze nkuttanze nkola ki, walina osooka okulowooza ku baana bo. Ffe tulina decisions ze tukoze mu nsi nga ziri painful, n'ogamba you know what, let me walk away, kantambule ngende, nga tetuzeekoledde nga ffe, nga tuzikoledde abantu be tuvunaanyizibwako. Okitegeera? Tunira maama wo, taata wo, abaana bo, mukyala wo, n'ogamba nti olw'okuba kino kye ŋŋenda okukola nze nja kuvaawo naye nja kuleka obulumi. Let me walk away. This guy walina kukwata video and you walk away. Naye kati wano ogamba tomanyi kiki bagenda kukusalira mu kkooti. Nze nsobola okumanya tebagenda okukusalira mu kkooti. Ensi ezisinga mu incident ng'eno obeera ku life. Ndowooza zajjawo madda, bajjawo akalabba, naye ebeera life. Kitegeeza mukyala wo ono gw'obadde olwanirira ennyo nti bamulidde era bamuliddeko kamutte, ate abatabibaddeemu bagenda kumulya nga oli musibe bamuwoomerwe. Bejo ne bagamba mukoomusibe n'omusituzi w'amazzi asimba olugono. Kati obugagga buno bwonna eno Ford bajja gifuna bagitunde. Amakaago oba obadde wazimba bajje mu njuyo ku kitanda kyo ng'oli mu kkomera tolivaayo. Ebyo byonna kati mbikubuulira obirowoozeeko. N'oyo yennyini asuubira okukikola amanye oba mukyala oba musajja. Omukazi juzi twalaba story nti yali DPC mbu yeetuga ate n'agenda naye era omukyala ye yali ewaka baamusiba. Alina okunnyonnyola omuntu ayagala okwetuga ate ekimutwala mu septic tank kiba ki. Kati oyinza okuba obadde ogamba musajja kyantama nja kukitta nsigaza amaka gano luzira. Ge makaaga amapya g'ofunye si gano g'obadde olwanira. Kati ne weebuuza, is it worth it? No, it is not. Bana mulekerawo okuba desperate. Mulekerawo okwemalamu nti kwono kwenkomye. Ndi kwono kwenfiira. Kati musajja wattu kwoyo kuofiiridde. Osanga ensi enzibu esobola okuteeka ne kalabba kubanga tewakikola mulundi gumu. Otomerawo okuba livansi woddawo oyongezaamu giyawo wolaga obukambwe oli mukambwe. Bwo bukambwe abulaga. Naye ka audio kempulidde nawulirako naawe ng'agamba bananjogerako abanankola ki nja kukima naawe. Naye kati ka audio kakyuseemu. Nze no nali mmanyi biri Uganda. Naye ka audio kakyuseemu. Bannaye tuyige nti winning is by losing at times. Sometimes you lose to win. That is the thing people fail to understand. That sometimes you just need to lose to win. I don't know how many times I've lost to win. Wali oluzinzeko naye n'owangula? Mu bulamu you have to lose to win. Waliwo omuntu wakukyokooza n'ogamba naye we naamukuba we naalwana naye nja kutta omuntu. Kansi kaŋŋende kawangule kamuwe wiini n'ovaawo n'ogenda. Mirembe gyo n'obeera nga tokyalinako stress. Waliwo oyagala okulaga amaanyi n'ogamba akanaaka wala kankakube. Ogenda okuwulira bakuloopya assault nti ate jangu ku poliisi nti ate kolooti nti ate oli mu kkooti. You end up losing. Ninga akantu kakuvumya awo n'oyimirira n'okatuna n'okapimamu n'ogamba kati empinnya. Naye ezo empinnya zisobola okukusibisa emyaka. Zisobola n'okukusibisa life empinnya. Abantu balwadde already. Osimula omuntu w'oluyi n'akukutukira mu ngalo ne bagamba wamusse. Naye ng'ebyadda bamukubye ku luyi.
Uganda omukazi we mugenda musanga abako wangudde ogusooka kati kiringa nono omukazi bamugambye yayenda nti ate omwana afudde tubadde tumutwala ku DNA ali wakatali mukomera bagenda okebera DNA ey'omulambo nga ya musajja mwana hekati ono atalina magezi what in the end you don't win bana buli wolabanga ekintu kyogenda okukola kya buzira nnyo nga tekikoleka mutiitiizi manya you are heading for big downfall buli wolabanga gwe ekintu kyogenda okukola bagamba yakikola muzira olinyangamu nga tonna kikola ofubanga nnyo okulaba nti tokola decision mu biseera ebyobusungu oba ebyessanyu decisions z'essanyu abasajja be batera ozikola nolaba ekiwala okyagadde nnyo okisanze si kivagi n'okyagala n'okigamba nkugulidde nnyumba era ennyumba ngitadde ebbajjago ezo zitera nnyo okuba decisions za ssanyu naye nga omutamusanze vagini manya waliwo abaamusookako lwaki tebamuwa nnyumba ezo oba mmotoka okitegeera mukyankalanye nti ate nzirize ebintu byange omuntu omuwanga ekintu mu ssanyu bwe mukyankalana just account fe ssanyu gamu naye mu ssanyu namuwa kino era nkimulekedde mirembe because bwogezaako okukisaba ate otandika okkunama ne bakulangira obukopi ne mudda mu kwesika okitegeera so give out what you are ready to lose kubanga kusiba kapapula waliwo bawadde amayumba ne baba bakazi abalungi bawadde ammotoka ne baba bakazi abalungi one batabadde ne baba bakazi abalungi ne buli lwolibera abasajja bakola nnyo decisions z'essanyu baby nkwagadde nnyo n'otona omaliriza omuntu olusi abantu betwagala ennyo tetulina ate bbawa bintu si bwe kiri omukazi asobola okuba ali naawe ng'akwagala naye ng'akwagalako makaago nnyumba eyo ng'omwagala nnyo olunaku lw'okola transfer n'omuwa empapula mu mannya ge lwagamba ye kati ono naye antawaanya kyampa ki ekirala twawukane nze njagala divorce biki kuba amanyi alina ennyumba eyo okitegeera oba alina akamotoka ako so oba omwagala nnyo tobimuwa abikozeseeko nali ndaba omusajja ono bamuyitaani ono musajja Lwasa sajja Lwasa mayinja ana tebamwasaayasa ebyo motoka nkukoledde edduuka omuntu gwoyagala ennyo oluusi tomuwanga kintu nga bwe munaaba mukyankalanye kijja kuluma give what you can lose mu ssanyu okitegeera give what you can lose ate kabisa omutima gumumanye nti ekyo kigabi mu ssanyu then mu busungu tokolanga decision mu busungu omusajja ono yakola decision mu busungu because ebintu bye yali premeditated yabeetegekera anokuba ya parkinga ku hoteri n'agamba bayingidde bwe banaafuluma nja kuva eno mudo yalina obudde bungi nnyo kyovula musango gwe muzibu omuntu baani bano nawulyako omusaga oba yakatanga nti ate oli akubye oli essasi nti ate okitegeera ebintu ebyo byonna bye tukola mu busungu there is one thing kyentandise oba kyenjitandise okuyiga ate era kyenneegombye ku Bobi Wine ne Museveni buli wabeerawo in the heat of moment mu busungu okimanyi basirika tactique eyo ekola nnyo ng'ekintu kizibu nnyo kikuzibuwalidde oliwo tumbidde yesaawa gy'olina okwefuula atakirabye n'osirika bwekye munaye overtime Katonda akiwugula ne kigenda olumu decision gye wandikoze mu busungu n'ogamba naye olaba it wasn't worth it olumu n'okitegeera nga kyabadde kikulemye kutegeera okitegeera so omusajja ono Arizona story eyo tenyuma kukola naye ate olina okugikola okuyigiriza abalala waliyo bangi abadde balowooza nga ggwe tulabyeko abasajja be batomeredde ku mageeti eka abakazi be batomedde okitegeera tulabyeko bali be bagamba gundi yafudde ne bakebera omuntu waafa mu nnaku zino mu Uganda mwaba obutwa bakebera postmortem yasembye kulyaki
omubiri gulimu obutwa tegulimu izite nacho tekyaliyo byakutta muntu n'ogamba yafudde bamuziiki yasembye ani okubira essimu yasembye kuba nani gwe manya family zigambirawo tukole postmortem ekisoono kyeki so babeera yasembye kukubeera nani babiyonyereza ebyo byonna oba ontegeera so okutwala obulamu bw'omuntu for whatever cause or reason it's not worth it. Ddala mubino ebintu by'omukwano wemba muli ba freedom fighter muli munsike eyo mulwana one can understand nti munayo siba kutwala bwe yandi tutobwange naye mu normal life eno bwete it's not worth it. Kyobola kizibu okusanga omuntu ng'agamba that soldier is a murderer bagamba musirikale naye manya buli musirikale mutemu si bwe kiri gwe basaba gamba nti oli musirikale nti oli muyeekera gwe manya babeera bagyeko kigambo kya butemu naye kuba munnaye aba alwanirira naye bulamu bwe n'oli naye gwalwanyisa naye bw'ojja mu society eno gye tuli okutta oba oli mutemu yobye madara so ebintu bibeera tebigenda kutambulira bulungi anyway nsonga kyawe endala eriwo ekiri myako naye esooka nkakulinyire gomero oti owakabiga gugonfukamirira nze musiimulizaako ebigere kati obwakabi bubaawa aye ni skin ne King Saha balina olutalo olugenda mu maaso lwava ndowooza Saha yali ayimba n'agamba abaana beeyiganga nga omanye ebintu bya Saha afunayo n'entalo ze yeewolako babeerako n'entalo ez'ebbanja but ne Fango ni bwetyo bweri aliyeni okulinnya Saha because ye teyamwogedde naye ebifaananyi oba obiraba ani wakabi ani atali wakabi lwaki oyagala okushininga mu time yange ebintu ebyo nno bizibumu Saha abaddewo ashayinize ebbanga lyonna paka leero nga tulina the big three Bobby Wine, Chameleone, Bebe Cool we bashininga for over 20 years. Saha nno naye atambudde emyaka egyo shininga Kenzo teyakola 10 years mabega kawo Saha kitegeeza naye alayika ali awo nga mu 15 years olaba bitusi naye ekola 10 years kitegeeza Saha abaddewo nga ashininga ebbanga and is not about to stop. 25 years of David Lutalo Saha tanaweza 25 tanaweza 25 years hanti kati Saha yatandika ne bakenza awo babafana naye olaba bitusi ekola 10 years Saha 2014 biwakuba mulirwana mulirwana kanteeke mu wano nkanoonye mulirwana by King Saha kalaga bulazi 8 years tekisoboka maybe that is the time of upload mulirwana tesobola kuba 8 years ezirabika zizo zeka 8 years nanti nkebedde wano naye si 8 years sirabika 10 years kwa wano bafana nayenda ba 10 years bitusi oba nayo tekoza 10 years nga yabyenga sebo wabitusi bali mu 10 years lwaki ne Saha ali mu 10 years kituufu bali mu 10 years tekamba Saha Kenza ali mu myaka emeka
akole Kenzo ataweza 20 muna jira ekajejo kwane Kenzo wano naenda abawo 11 years ago maybe on YouTube. Nadasema anyway jejo omuntu sebo okubeera sita emyaka 10 okudda waggulu si kyangu aba abaddewo ebbanga si kubeerawo bubeezi wabulanga sita kwa ffenna tubaddewo 10 years ago ffenna tubaddewo okuva 2000 abasinga abatulaba leero toba na myaka 25 awo muba mubaddewo for 20 years plus 25 years plus kati kitegeeza Bobi Wine bayimba kuva mu 2000 kagoma baani awo saha 10 years kisoboka tewasobola kuba mu 20 kale ekyo ekinene nnyo zibanga 14 years 15 years jejo wegityo so omuntu saha abaddewo naye badde ngamba bano balina olutalo barayifinga olutalo lusigale musical Kibanda agambye ayagala kumusamba mukko saha musajja mukulu sajja akulu tebabeera mu byakusambibwa ebyo saha takyali mu level ya kubwa siye muyimbi akyali mu level nti eggaali emuyitemu si bwe kiri kubanga saha palaso waliwo omuyimbi watukanga eggaali tekyamuyita nga tokyamujoganga mubeera bakulu na bakulu kati saha Shuwadiru senge eggaali emuyitamu omanya bumanya nti Shuwadiru wajja kubaawo retaliation omuyimbi omukulu senga omuyimbi omulala amukuba tebiggweerawo nti bamukubye ngaye walaba palaso takyali mu level ya kubwa bugatto yo level yagivaamu sigamba nti kasobola mukuba akagatto kasobola omukuba naye we kamala omukuba kyekiddako tugenda kubeera mu byangatto ku ngatto si bwe kiri ng'era walabe ebya palaso nti eggaali yali eni yasanga eya palaso ne beekuba naye era walabe ekyaddako kati ne saha si ye muntu gw'osobola okulumba n'omusambamu n'olowooza omusambyemu nti munnaaye kusambyemu nkuwadde ebibyo ŋŋenzi manya bumanya nti singa asambibwamu ayinza okujja n'asamba ennyo ne mubeera mwenna mu kwesamba ate ebintu by'okwesamba kizibu ofunawo omuwanguzi nabagamba oba n'ennyumba ey'endabirwamu osobola okuba omanyi bulungi okukasuka amayinja naye tekyandibadde kyavunaanyizibwa kukasukira mayinja nga olina ennyumba ey'endabirwamu kikyentegeeza what Palaso did yali retaliating ku lutalo lwamutuusibwako ebuloba ng'ayanukula omuntu alina ennyumba ey'endabirwamu ate akasuka amayinja omanyi waliwo levo y'omuyimbi nga olinayo akamotoka kamu oba kavitiizi oba olinnya booda oli waddembe okulwana kuba olutalo we banaaluleetewo ebyokufiirwa tebiriiwo ojja kufiirwa ka 32 kale n'akalabirwa mu kavitiizi naye omusajja alina Range Rover simusuubira mu lutalo lusobola kyova olaba Russia ne America tebalwana bakozesaayo abalala ne balwanira eyo because bamanyi bonna balina nuclear senga beekuba okufa kujja kuba kungi so ne mumbeere ne alien skin ne King Saha bwenjiraba yesi bajiwadde omuliro bajja gamba tumulumbe tumuyiseemu obugatto tukole bwe tuti naye gwe manya senga oyisaamu akagatto bayinza okuzza amagatto so fenga abalaba tululize era tulwagala nnyo lubeewo naye lube musical endongo egende mu maaso si bwe kiri endongo egende mu maaso ng'olwaliri puzzle ne Saha lubaddewo endongo neekuba
ne tugizina endongo naye luno lugamba nti omuntu muyisaamu kagatto lusobola okuba nga luzibu waliwo omuntu watuuka nga naye agezze nga takyasobola kuyisibwamu kagatto obanga osobola okukamuyisaamu naye abajja kazza kati awo ye modi yokazza eyinza kuba etya era ofiirwaki nga akagatto kakomyewo so weebuuza ebyo ebibuuzo waliwo ennakugambidde naye ate waliwo okugamba waayo ffenna tubifiirwe olwo waliwo naayinza okugamba nze ndira mu kavuyo so ffe tugenda kuba tutunula kamera zijja kubaawo nga tutunula tulabe ki ekigenze mu maaso ku sayidi ya Mutungu anyway tetujja sukkawo wano olunaku olwaleero from my point of view bwenti wembirabye naawe oli waddembe okubanga olinawo obirabye Focus 360 see between the lines tebaddeeyo but from my point of view we out